وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amatenda majivu ka Allah subhanahu wa ta'ala kakasanti yasinzibwa yekka mu butuufu tagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba okusaasana emirembe mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera eky'obusiraamu ekisinga ebyengera byonna, era omuntu yenna anaava ku nsi kuno n'atuusa obusiraamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera yeesiimye. Nabbi waffe alayhi salatu wassalamu yagamba, la yasmahu bi min hadhihi al-umma yahudiyun aw nasraniyu thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Nabbi tasobola kumpulirako buwezi ng'ali mu kibiina kino muyudaaya oba munaswara n'atakkiriza bubaka bwenzize nabo okujjako ng'agenda kubeera mu muliro. Subhanallah, kubeera nga gw'oli mu kyengero ekyo ekya obusiraamu nga tokisasulidde ssente oba si magezi go nnyo, olina okwebaza nnyo Allahu subhanahu wa ta'ala olw'ekyengero ekyo eky'obusiraamu. Ekyokubiri, tulina okwebaza era ennyo Allah tabaraka wa ta'ala olw'ekyengera eky'obulamu, kubanga ekyengera ky'obulamu kye kimu ku byengera ebikulu ennyo Allah byawa omuddu. Abantu bangi Allah subhanahu wa ta'ala yabajjako dda ekyengera eky'obulamu. Ekyengera eky'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala akirekera omuntu lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagyogerera, n'eyokubiri yagamba, la yatamannayanna ahadukum al-mawta bi dhurrin asaba. Omu mmwe teyeegombanga okufa olw'emitawaana egiba gimutuuseeko, n'agamba la'allahu muhsinun fayazdadu, ayinza okuba abadde akola bulungi n'ayongera ku bulungi bwe, aw musii'un, oba abadde akola bubi fayasta'tib, neyeekuba mu kifuba n'alongoosa. Kati ezo ensonga bbiri lwaki Allah alekawo omuddu. Akulekawo bw'oba obadde okola birungi oyongere ku birungi byo, ate bw'oba obadde okola bibi Allah akulekawo okyuseemu weekube mu kifuba otereeze. Ffenna Allah balesewo ku nsi kuno atulesewo lwa nsonga ezo bbiri, kwongera ku birungi byaffe, ate ebibi bye tubadde tukola tubeere nga twekomako. Kyova olaba nga omwezi gwa Ramadhaani era ebimu ku bigendererwa byagwo kutuukiriza ebyo ebintu ebibiri, Allah kwongera kuwa baddu birungi, nyowa ababadde bakola obubi oluvannyuma lw'okwekuba mu kifuba ne batereeza. Tulina okwebaza ennyo Allahu tabaraka wa ta'ala olw'ekyengera eky'obulamu. Bangi abatatuuse mu myaka gyo, bangi b'owangadde nabo, bangi b'owulidde, naye ng'olwaliro tebakyaliwo, tebakyasobola kwongera ku mirimu gyabwe. Ekyokusatu kye tulina okwebaza oluvannyuma lw'obusiraamu n'obulamu kyekyengera ekya Ramadhaani eno, okubanga Allah yagitusanzizzaawo nga tukyali balamu, era bangi tebasobodde gisangawo, ate nga nabo baali baagala okubeera nga bagisangawo. Bangi alladhina swamu ma'ana fi sanawati al-maadiya, abaasiba naffe mu myaka egiyise, wa kanu yatamannawna idraka hadha ash-shahr, era nabo baali beegomba okusisinkana omwezi guno. Fahalat bainahum wa bainahum almaniyatu wa huwa al-maut, okufa ne kwekiika wakati waabwe n'okutuuka ku guno omwezi. Allah bw'aba atuwadde ekyengera
n'agututuusaako kaffe weetuli tuli balamu. Tulina okusiima ennyo Allah, okumwebaza ennyo okutusobozesa okugutuukako, ate n'atusobozesa n'ogusiiba. Bintu bibiri byawukana. Allah asobola okukutuusaako, ate n'atasobozesa muddu gw'aba agutuusizzaako mu baddu ogusiiba. Kyobalaba Imaamu Ibn Rajab al-Hanbali byombi yabyogera. Yagamba buluugu shahri Ramadana, okutuuka ku mwezi gwa Ramadana, wa siyamuhu n'okugusiiba. Kitegeeza ebintu bibiri byawukana. Ni'matun azima, kyengera kinene nnyo, liman aqdarahu Allahu alayhi, koyo Allah gw'aba ageredde n'agutuukako. Nolwekyo bwe tutuuka ku mwezi ogwa Ramadani nga weetuli balamu, tulina okuyitiriza okukoleramu emirimu emirungi ennyo, kubanga Ramadani esobola okuggwako omuddu n'aviiramu awo. Nabbi yagamba rubba as-saim laysa lahu min siyamin illa al-atsh. Omuntu ayinza okusiiba naye n'avaawo nga talina kyafunye mu kusiiba kwe okuggyako ennyonta. Wa rubba qaim, wasobola n'okuba wayimiridde, walaysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab aw ash-shahr. Omuntu ayinza okuyimirira Ramadani yonna naye neggwako nga talina kyafunye mu kuyimirira okuggyako okutawaana, okukoowa, oba okugamba nti ogwo omwezi twagwiyimirira. Byonna byayogera bituufu era birina abaddu be birina okutuukako. Kati gwolina kwewala nnyo bireme kubeera nga bituuka ku ggwe. Era kyova olaba omubaka alayhi salatu wassalamu yasaba n'edduwa, Jibriru yasaba nga nabbi aminisa, ey'omuntu Ramadani gwesanzeewo n'aba nga tafunye ebigendererwa byayo. Ebigendererwa bya Ramadani, ekimu ku bigendererwa ebikulu ye muddo okugivaamu nga Allah amusonyiye. Nabbi yagamba Jibriru yasaba edduwa nga yasabira abantu basatu. Asooka yagamba ragima anf mri'i, ennyindo y'omuntu esaaba ettaka, amakulu afiirwe buli kirungi kyonna. Man dhukirtu indahu walam yusalli alayya, oyo yenna gwe mba njogereddwako waali n'atansabira. Jibrilu negamba nabbi gamba amin. Nabbi n'aminisa alayhi salatu wassalam. Nesabira owokubiri Jibrilu ragima anf mri'i, ennyindo y'omuntu era esaaba ettaka, amakulu afiirwe buli kirungi kyonna. Man dakhala alayhi Ramadanu, omwezi gwa Ramadani gwe guyingira nga waali, thumma nsalaha, ne guggwako ne gugenda, walam yughfaru lah, nga tasonyiddwa. Khasara ey'amaanyi ekusabizisa n'edduwa, kubanga nabbi yennyini alayhi salatu wassalamu amanyi bulungi nti mu bigendererwa bya Ramadani okujja mulimu okuba nti tuvaamu nga Allah atusonyiye. Kyova olaba yakyogera mu hadisi endala bashekhi gye batusomesa, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Omuntu bw'asiba omwezi gwa Ramadani nga munna imaani mukkiriza, si mushiriku, ate ng'anoonya mpeera, asibye ikhlasan lillah, Allah amusonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola. Kati olw'okuba nabbi amanye ekyo, kyova olaba wano yamiinisa nga Jibriru esabye nti oyo aba afiiriddwa buli kirungi. Omwezi gwa Ramadani nga gwagenda okuyingirawo nga waali, ne balangirira nti guweddeko naye nga tayingidde mu baddu Allah baasonyiye. La hawla wala quwwata illa billah. Aba afiiriddwa buli kirungi kyonna okuba nti tasonyiyiddwa. Kati Allah atuleseewo atusonyiwe, Allah atuleseewo twongere ku birungi. Kyova olaba mu hadisi endala omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku birungi Ramadani byejja nabyo, era mulimu edduwa, era mulimu omukowooza akowoola ng'akubiriza abantu era ebintu bibiri byenjogedde ebitulesa ku nsi kuno. Omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba idha kana awwalu laylatin min Ramadan, bwe kibeera ekiro ekisookera ddala ekisooka mu Ramadani nga gwabonese, kati ne bagamba nti gubonese, ekyo ekiro ekisooka, futihat abwabul janna, futihat abwa, hadisi yagamba nti idha kana awwalu laylatin min Ramadani suffidatu shayatin wa maradatu ljinni, ekiro ekisooka shayatini zonna zisibibwa n'amajini amakulu gasenkaggale gakyewaggula bagasiba. N'agamba ekyokubiri sallallahu alaihi wasallama
وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب emilyango gy'omuliro gyonna ne bagiggalawo mu kiro ekisooka tewaliwo kuddamu kuggulibwa n'agamba wafutihat wafi riwaya wafutihat biduni tashdid wafutihat abwabu ljanna ekiro ekisooka emilyango gy'ejjana gyonna ne bagiggulawo walam yughlaqu minha bab tewaliwo kuddamu kuggalibwa wanaada munaadi omukowoze n'akowoola okuva ku nnaku olusooka ng'akowoola okuva ewa Allah ng'ayogera ebigambo bino bibiri ya baghiya alkhairi aqbil buli ayagala ebirungi ye sizoni kola buli ayagala ebirungi kola itiriza okukola wa ya baghiya sharri ate gwawulira ng'oyagala nnyo ebibi aqsir weekube mu kifuba okendeeze wa ya baghiya sharri ate gwayagala ennyo ebibi aqsir kendeeza ekyo kitegeezera ebintu bibiri bye nayogedde nti Allah atulekawo lwa bintu bibiri kwongera ku birungi nakendeeza ku bibi kati era mu ramadaani bweyingirawo kibasooka okukoola gwayagala ebirungi kola ate gwe buli ayagala ebibi aqsir kendeeza weekomeko lekeraawo ekyo kyennyini kye nagambye Allah atulekawo lwezo ensonga olaba nezo nabbi agyogedde mu ramadaani Allah atuleseewo gwawayogera ebirungi okole abadde akola ebibi okendeeze obeeko wookoma ekirungi ekiri mu hadisi ekisembayo mbaka alayhi salatu wassalamu n'agamba walillahi utaqaau min annaari wa dhalika kulla layla mu ramadaani Allah alina abantu baata nga baali ensingo zaabwe zakasibwako omuliro Allah n'abata okuva mu muliro ekyo kibeerawo buli lunaku Allah alina abaddu baata nga baali bakasibwako okubeera mu muliro naye n'abata olw'ekisa kye n'abasonyiwa ne baba nga bagufuluma buli kiro kati ramadaani buli lwekusangawo Allah akwagalizza bulungi gwe bw'atayagalizza oba olyawo oba abalala bwe batafunye abali mu ntaana kubanga baganda baffe abo abaazikirira abaafa bali mu ntaana yatamannawuna law adraku saati min ramadaani beegomba singa basiŋŋaanyeyo ne bwe yali badde essaawa emu kubanga tomanyamu ekyo ekiro basobola omutta n'ekiro kituba tetunnaba kusiiba nga kyekisoose Allah alina abaddu baaterawo nga tebannabadde okusiiba ekiro ekisooka Allah n'abata okuva mu muliro olw'obulungi bw'omwezi guno gwa ramadaani kati mu hadisi eri nabbi saa sallama bye yasabira ow'okusatu yagamba ragima anfu mri'i era ennyindo y'omuntu ezikirire esaabe ettaka afuulibwe wa wansi nnyo man ajraka abawaihi au ahadahuma walam yudkhilahu ljanna omuntu asiŋŋaanye bakadde be ku mwaliro gw'ensi nga balamu kubanga waliwo azaalibwa nga abakadde baafa waliwo azaalibwa n'asiŋŋa taata nga yafa maama aba yakamuzaala naye naafa mwana gyali emityana ku ssomero erimu lyemmanyi waali mu ssomero naye tamanyi nakumanya nti mulekwa ne bwe bayita bamulekwa ye tavaayo tamanyi nti mulekwa mwana mutoomya myaka 3 taata we yasooka okufa nga maama waali lubuto maama we olwamuzaala kola olunaku naye naafa kati oyo tasiŋŋaanye bakadde agenza okukula n'abakadde tebaliwo kati nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeyagamba nti omuntu okusiŋŋaanawo bakadde be babiri au ahadahuma oba n'asiŋŋaanawo omu naye ne batamufuukira nsonga yakuyingira jjana oyo naye afune buli kizibu kyonna kubanga bakadde osobola obbagulako ejjana osobola obbanoonyaako ejjana mu ramadaani mu kubaliisa obuliisa ne bwe watannaba kulowooza ku birala omukadde nti nkole ki ku mukadde ekinanyingiza ejjana okumuliisa obuliisa mukadde we n'omuliisaako bulungi mu ramadaani kyokka kisobola okukumalira okuyingira ejjana omusajja yajja eri Abdullah ibn Umar n'amugamba ati uriidu ljanna njagala jjana naye nkoze ntya faqaala lahu n'amugamba hal laka walida wena maama qaala naam n'amugamba waali n'amugamba law alanta laha alkalaama wa at'amtaha at'aama tadkhulu ljannata rabbaka n'amugamba singa onoogendebwa maama wo n'omugondeza ebigambo bayogera bulungi abukakkamu abali maama wo n'omuliisa n'emmere ejjana ya Allah ogera jingira n'ayogera ekyokuliisa emmere kubanga ekyokuliisa emmere
kitendo mu bitendo by'abantu b'omujjana kale ate butyanga oliisa maama wo kyobola tiyamuwa mulimu mulala kubanga okuliisa emmere nabbi saa salama yakyogera emirundi mingi nga kitendo mu bitendo eby'abantu ab'omujjana mu hadisi ya Abdullah ibn Salam era agamba nti eyo hadisi nze ginasooka okuwulira ku nabbi ng'agyogera nga yakayingira e Madina kubanga Abdullah ibn Salam teyali musajja musiraamu, yali musajja mu Yudaaya. Yajja wali nabbi nga tannaba nakusiramuka naye agamba bwe natunula mu maaso ge nalaba ekyenyi ekyo nga tekyogera bulimba aga nti wa awwalu ma sami'tu minhum n'ekigambo kye nasooka okumuwulira ng'ayogera namuwulira agamba bino ebigambo ya ayuha nnaasu bantu mmwe afshu salaama musaasanye salaamu wa atimu taama muliise n'emmere wa quumu billayli wannaasu niyaamu musaaleko ekiro ng'abantu beebase tadkhulu ljannata bisalaam ejjana mugenda jinga na mirembe wa fi riwaya wa tasulu al arham nabbi n'ayogera okuliisa emmere nga kitendo mu bitendo eby'abantu b'omujjana ne Allah yakyogera mu Qur'an wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura abo Allah yabogera nga bamujjana ila maaso fawaqahum Allahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura kitendo mu bitendo bya mujjana kati butya oba oliisa abantu abebbali n'oyingira ejjana ate butya okuliisa maama wo mu Ramadhaani muno n'omugulira ebintu n'alya bulungi n'osibulukako naye olunaku olumu bbiri olowooza bw'oba oliisiza maama wo otuuka ku ddaala ki bwe baba abebbali obaliisa n'oyingira ejjana kati ate butya mukaddewo abalina abakadde fursa y'amaanyi chansi y'amaanyi Allah abagattidde ebintu bisatu byonna nabbi bye yasomera edduwa byonna bisatu mu biina ekisooka nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogerwako bw'oba omusaalidde kajjoba kakubye ekyokubiri Ramadhaani ekusanzeewo bw'oli mulamu bw'oba ogikoledde mu bulungi akajjoba kakubye ekyokusatu omukadde omiina era abamanyi bagamba mu eyo hadisi nabbi yayogera emirimu egisingisa ginne waajo ebirungi ekyo gye gimu ku mirimu egisingisa ebirungi okuyitiriza okusalira ku nabbi kukusingisa abantu okuliisa emmere kukusingisa abantu okiraba okuyisa obulungi abakadde kukusingisa abantu Ramadhaani ekusingisa abantu abatagisanze kati so season eno wallahi fadlun azim bulungi buyitirivu nnyo Allah bwe yatuwadde ffe abakyali ku mwaliiro guno ogw'ensi Imaamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yagamba tulaba nti Ramadhaani tulina ebirungi biyitirivu nnyo abantu bibajoogerako naye abaffe omanya otya nti nfunye mu Ramadhaani omanya otya nti sizoni ya Ramadhaani ennungi ngifunyeemu Imaamu al-Qurtubi yatuwa formula ennyangu ennyo yagamba fadilatu zamaani obulungi bwe ekiseera ne bagamba nti ekiseera kyabadde kirungi ekiseera kyabadde kya mugaso gyendi yagamba takuunu bulabikira bubeerawo bikathirati ma yaqa'u fihi min al-a'mal olw'obungi bw'emirimu gy'oba okoleddemu nziramu ekiseera okumanya nti kibadde kirungi gy'oli kirabikira ku bungi bwa mirimu gy'okoleddemu ekyo ekiseera obungi bw'emirimu gy'okoleddemu ekyo ekiseera bwe bukuleetera okuba nti ekiseera kyabadde kirungi gy'oli kikyategeeza Imaamu al-Qurtubi bw'olaba Ramadhaani nga yakusangawo nga bwe weetunulamu toyina mirimu gy'amaanyi gy'oyinza naawe kujjukira n'ogamba nti nkoleddemu guno ne guno ne guno ne guno nyongeddewo okusinziira ku gye nabadde nkola obulungi bwa Ramadhaani oba tonnaba bufuna kyobula mu 10 erisembayo lino lye twayingidde ate lisinga 20 gali agayise kati nabbi bwe yamala okumanya nti lino 10 lisinga liri laba nabbi kye yakola kyennyini Imaamu al-Qurtubi kyagamba Aisha radhiyallahu anha anyumya agamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadhana ma la yajtahidu fi ghayrihi nabbi yanyiikiranga nnyo mu kisiibo olunyiikira lwatanyiikira mu myezi emirala kitegeeza mu Ramadhaani nabbi ayongeddeko emirimu kati ate agamba wa fil ashri al awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha ate mu 10 erisembayo
yanyiikiranga nnyo ku mirimu emirungi olunyiikira lw'ataanyiikira mu abiri agaba gayise. Kiba kitegeeza ki? Nti nabbi bwe yamala okumanya 10 erisembayo era Ramadhaani nti ddungi nnyo yayongerako bwongezi mirimu gibeere mingi mu kiseera ekyo. Era Aisha kyanyumya kyennyini agamba kaana yuhyi layla, ekiro kyonna nabbi teyeebakangako mu lino 10 erisembayo. Yali akola ki? Yali ng'asaala asoma Qur'ani waata ne saddaaka bagyogera mu mirimu nabbi gye yakolanga ekiro ng'asaddaaka. Kaana yuhyi layla, yali ekiro kyonna akifuula kiramu. Wa ayqadha ahlahu, n'abantu be n'abazuukusa. Wajadda au washadda almi'za, riwaya erimu byombi, wajadda washadda almi'za, n'anyweza n'enkutu amakulu n'ayongeramu nnyo mu mirimu. Wakadhalika n'abasalafu abakulembera Qatada rahimahullahu ta'ala kana yakhtimu alqur'ana fi 3 ayyamin, yamalangako Qur'ani mu nnaku 3. Fa idha dakhala al-ashhur al-awakhir, 10 erisembayo bwe lyayingiriranga, kana yakhtimu fi kulli layla, nga buli kiro agimalako. Buli lunaku ekiro n'emisana lunaku lugenda okuziba ng'amazeeko. Ekyo kitegeeza ki? Qatada naye yategeeza nti obulungi bw'ennaku zino 10 nina kwongera ku mirimu mirungi gye mbadde nkola. Kati bw'oba osigadde nga bwe wabadde mu 10 erisoose, 10 yazzeeko, nga ne muli ne 10 bw'okyali, obulungi bwa 10 lino oba tobufunye, okusinziira ku kigambo kya Imaamu Al-Qurtubi, fadilatu zamani, obulungi bw'ekifo, takunu bikathirati ma yaqa'u fihi min al-a'mal, obulungi bw'ekiseera bwe bagamba nti mwezi gwa Dhul-Hajj, lunaku lwa Arafa, mwezi gwa Ramadhaani, nnaku 10, kiro kya Laylatul Qadri, buli wonna bwe bagambiranga lunaku lwa Juma, ne bagamba ebyo ebiseera birungi, yongerako emirimu gy'okolamu ebyo ebiseera. Olwo oba ofunye obulungi bw'ekiseera kye baba bagambye. Bwe bagamba nti lunaku lwa Arafa, emirimu gy'okola girina okweyongerako nnyo okwawukanako ne gy'obadde okola mu nnaku endala. Olwo oba ofunye baraka zaaki eza Arafa. Bwe bagamba nti olunaku lwa Juma lwa mikisa, olina okukoleramu nnyo ku lw'Ejjuma okusinga ennaku endala emirimu gy'obadde okola, osobole okufuna baraka ez'olunaku olwa Ejjuma. N'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, Ramadhaani kyengera kikulu eri Allah subhanahu wa ta'ala bw'akisobozesezza okubeera nga akituukako. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala, mu ddakiika zino ezisembayo bangambye njogere ku musomo okugamba nti ebyobuwangwa ddiini. Bila shakka kyekituufu ekyo kyennyini, ebyobuwangwa ddiini. Era omuntu yenna eyalemera ku byobuwangwa naye ng'ate bw'akola emirimu gy'obusiraamu, tumutegeeza nti olina okusalawo eddiini gy'olimu. Imma osigale mu ddiini y'ebyobuwangwa oba oyingire mu y'obusiraamu oggweremu. Kubanga Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba, ya ayuha alladhina amanu dikhulu fi silmi kaffa, abange mmwe abakkiriza muyingire mu busiraamu mu buggweremu. Omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yali atandika ddaawa ye, omusajja ayitibwa Amru yajja waali n'amugamba, man anta, gwani? N'amugamba, nabiyu, ndi nabbi. N'amugamba, waman nabiyu, nabbi yani? N'amugamba, arsalani llahu, Allah antumye. N'amugamba, wabima arsalaka Allahu bihi, bw'aba Allah akutumye kale akutumye naki? N'amugamba, arsalani llahu bisilati al-arham, Allah antumye ndagira abantu bayunge eŋŋanda, wa kasri al-awthani, n'okutematema amasanamu, lubaale, ebiggwa, abalongo, obulira bw'abaana, obutabutereka, irizi, obutanga, ansindise mbitemeeteme mbijjewo. Wa an yuwahhida Allah, ndagira abantu batongoze Allah omu yekka, la yushraku bihi shay'a, nga talina kyagattibwako kintu kirala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu ntandikwa ya da'wa ye n'alangirira nti abantu azze kubajjako biri byonna bye babadde nabyo. Ate Allahu tabaraka wa ta'ala kyennyini kyeyogera ku bannabbi abaasooka
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula buli mulembe twajja tutumamu omubaka ani ibudu llaha alagira abantu basinze Allah omu yekka wajitanibu ttaguuti bewale lubaale bewale okusamira bewale okumala abalongo faminhum man hada llahu mubo mulimu Allah be yalungamanga ne babita wa minhum man haqqat alayhi dhalala mubo mulimu abakatibwako okubula ng'ebintu bino ebigambo bino babiwulira buli kaseera amadarasa nigaddingana buli kaseera twalina darusu oba kitemu oba nabbingo mwaka gwemabigako oba obuyise era ekibiina ekya aljannatu gaaya era ebimu ku bigambo bino nabyogera ebiragira abantu okusuula n'okuva ku lubaale kati omuntu asobola okuba mu darusu eri yawulira ebigambo ebyo naddayo eka nasigala nga bwe yavudde wano nga bwe yava mu darasa nga bwe yasigala nga n'okutuusa olwaleero aba aljannatu gaaya bazzeemu ne bategeka eddarusu endala era n'atakola bubi nnyo najja era neno message nayo n'agiwulira naye ng'agenda kusigala nga bw'abadde fabisa alkhalqu hada ekyo kibeera kitonde kibi nnyo kubanga kizibu nnyo tekitera kubeerawo abantu abawangaalidde ku bikyamu Allah okubawa enkomerero ennungi tekitera kubeerawo abantu abawangaalidde ku bikyamu Allah n'abawa enkomerero ennungi kimanyikiddwa nnyo man aasha ala shay'in mata alayhi omuntu ekintu kyasinga okuwangaalirako era kyafiirako kizibu nnyo okulowooza nti abaana bagenda kusuuza lubaale tubi waliwo mukwano gwange ali mu kibuga bamuyita Haji Sebintu yanyumiza omusajja yali mulwadde abaana be ne bajja ng'obulwadde balaba bumunyiikiridde ne bamujja awaka we yali abeera bamutwala awantu awalala ndowooza mu kyalo baba bamutwala bamutadde mu mmotoka olwatuuka mu lujja ne bamulaba nga asonga mu nnyumba olwokuba yali obulwadde bumuli bubi oli n'asembera n'amugamba muzeeyi kiki n'amugamba abaana bange basigadde mu nnyumba ne bamugamba taata baana ki abalongo ne bagenda mu nnyumba ne bajjayo ebibbo by'abalongo bye basiba si baana nga bano wabula abalongo be basiba babuwukawuka n'ebintu ebyawongowongo ebyo bye basiba oba bakutte kawuka gundi kaasa oba nswa oba kakinyenyenkule ekiwuka kye bakwata ne basiba ekigenda ku kagoye ke bateekawo ekisooka oggwako kye bakwata ne basiba oba nswera kati basiba abaana babiri era babasibira na ssente oli n'awangala nabo buli yazaala abalongo bangi babalina mu maka gaabwe kakati omusajja ne bagenda ne baleeta abalongo ne baba bamuteeka wano we yali atudde ku mutto gw'emmotoka n'anyeenya omutwe bwatyo ng'alinga nti kati nteredde omutima gundi wamu bingi nti abaana bange bali wano we baamutwala eyo gye baamutwala n'afa ng'omutima gwe gwatebenkerera ku balongo be olw'okuba agenze nabo naye tebasobola kumutaasa kufa kati kizibu nnyo omuntu awulira ebintu bino nga buli kaseera tubiddiŋŋana ne tumugamba toyabya lumbe tosamira tomala balongo tosiibula mufu toteeka magi ga mmotoka magi mazize wansi wa mmotoka etwala mayiti temukola bikolobero ku mayiti temukola bikolobero ku bijja nga buli kaseera abiwulira naye nga yagamba buwangwa eddiini yatusanga n'obuwangwa bwaffe eddiini yatusanga ffe tuli baganda bw'osiramuka teyonooneka bwononesi osigalamu nga alimu ebyo ebyawongo kizibu nnyo omuntu oyo okugamba ku ssaawa y'okufa agenda kusiramuka era ebiseera ebisinga abo bafa nga bafudde bashiriku essaawa ebatuukako lubaala asigalamu ensawo za ddungu zisigalamu Allah subhanahu wa ta'ala kyobola bayagamba
ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambe qul bagambe innama ana basharun mithlukum nange ndi muntu nga mmwe yuha ilayya nzisibwako obubaka annama ilahukum ilahun wahid bannange Allah wa mwaliyo bannange Allah gumusinza aliyo faman kana yarju liqa'a rabbih oyo naka kasante agenda kusinkana mukamawe Allah falyamal amalan salihan ekisiba kisibe hijja agikole zakaji we eswalaji sale wala yushrik biibadati rabbih ahada netika mutanda mu process y'okubanga akola emirimu emirungi naye nga alina kyagatta ku Allah ebe kabeera kantu katono bannange teri kintu kikyasinze kubeera kibi ng'omuntu okubanga yasma'u ayati llah tutla alayhi awulira amateeka ga Allah buli lunaku gamukowoola thumma yasirru mustakbiran ka'an lam yasma'aha oluvannyuma n'asigala nga agugubye ngalinga atagawulira bwawulira nga bagamba okuva kusamira okuva ku bushiriku yalowooza bagamba masabo gokka talowooza nti omwana we gwasibamu obuso omwana we gwasibamu obuweta bw'eggaali omwana we gwasibamu irizi tuba tutegeeza ye ebyo bikolwa byakola si bya busiraamu baganda bange obusiraamu ddiini eyeetongodde n'ebyobuwangwa ddiini kamba weewe ebyobuwangwa mulabe ekyokulabirako ekisooka bulijjo ntera bbawa byabawarabu olw'okuba obudde bubeera bungi naye olwaliro ngenda kusooka kubawa bya wano ewaffe wano mu Baganda omukyala bw'afiirwa bbaawe yeegema kyekisooka omukyala bw'afiirwa bbaawe mu Baganda yeegema seeka okwegema okumanyi seeka Mawulana agambye tamanyi kwegema abakyala bo bamanyi era bw'otwala omuzindaalo n'obuuza mba mukyala yeegema atya ng'afiiriddwa bbaawe bakubuulira engeri gye bakola ki gye beegemamu era abasajja bangi bawangana n'abakyala naye ng'awangana n'omukyala amulinze lwakutuka yeegeme kubanga omukyala we byakola awaka naawe bikkakasiza ddala nti ne bwenkutuka ku makya oyo ali mubeegema oyo ali mubeegema tayinza butaba mubeegema oyo naawe omumanyidde ddala mukyala we buli omu amanyi owuwe gwe bwenna kutolya ebibozibozi byakuleetera tomuzuulanga nti oyo agenda kwegema oyo bakyala baffe buli omu amanyi owuwe nga nabo abakyala bwebemanyi era bamanyi babba baabwe kati munnanga omukyala yeegema atya munaye bw'okutuka oba okutukidde mu ddwaliro lyawa bamugaana okukuba omulanga okukaabira ng'ofudde okutuusa ng'amaze okunoonya empale ye ey'omunda gwe omusajja oba n'anoonya kansooke nkomaawo kale empale yo ey'omunda gwe omusajja n'asooka agyeteeka Kampala mukadde mumanyiyo mu kitebe ekikulu n'agyeteekayo empale yo ey'omunda gwe omusajja n'agyambaliramu kati bw'amala ogyeteekayo n'alyoka akaaba sula onkutukidde mu ngalo akutukidde mu ngalo eyafiiridde mulago tonnakaaba obwedda kati okaaba kati sula onkutukidde mu ngalo obwedda olinda kyokkaaba akutuse kati awo watandikira okukaaba muli kaleerwe eyo bakutwala naye nga kati awo akaaba amaze okutuuka eka neyekola ki neyeegema olaba eyo nzikiriza eyo ddiini tayibu era bamugamba kwonoogeza n'okuba omulanga atonnaba kwegema pozi yaga kwereetera bizibu yagala omusajja akusumbuwe yagala omusajja akulemereko kaakati era balina kadwa ogimanyi tulina kadwa essola bwekuyitako okola kadwa ogiriwa ogitegedde essola bwekuyitako okolaki kati nabo baliwa ekyo bwe kiba kyamuyiseeko nga teyakikoze
bamugamba kati byakuyiseeko kati kyoba okola genda ofune akabonero ka DP. Akabonero ka DP mukamanyi? Akabonero ka TB mukamanyi? Genda ofune akabonero ka DP okatwale okaziike eri process weba yakuyiseeko, genda okaziike gatta akabonero ka DP okaziike wali obamuziise okateeka emitwetwe olamirize omugambe sula nkusiibudde era ndi awo tonnumbanga tonnemesa obulamu. Naziikayo akabonero kaki wokamanyi seeka tomanyi kabonero ka DP kati okola ki wano lwaki totuula eri akabonero ka DP seeka naye agayita kamanyi wamaga okamanyi ngenda obagoba wano mwenna muveewa nawe tomanyi kabonero ka DP nawe okalinze bulinzi wano ndi mubantu bakyamu genda obuuza ebibiina byobufuzi DP kabonero ki ke balina kakati munnanga akabonero ako nze wamma sijja kukubawo bigambo tebatwala atabuligi bagala kati ako bakakolerako kava baliwa luli olwegema olusooka bwe luba lwamulemye bamugamba genda ku lwegema namba 2 ne namba 2 era bweba emulemeredde bamugamba kati totowaana baba bamuzise wala tosobola kutuukayo ojja kukaluubirirwa kati kyoba okola kwata gwe omukyala empale yo yennyini ey'omunda gy'oyambala ogitwale mu lusuku ogifugike ogiteekeko omugogo olaamirize sula munnange tonnumbanga nze ndi awo buli woba onjagala ega ne weewunya omuzimu omujjega bwe gutyo ogutakulaba nti oli muwino ne gugenda eri mu lusuku nga musiru guliko eyo level tegutegera mukyala waago waali alimu owina atambuza binyeebwa alimu owina atambuza mmere mbugwe gugendesebwa ogudiisibwe olw'okuba guteera eri buli kuba gukwagala gugenda eri kati subhanallah eyo nzikiriza noseka yeewuunya n'okwewunya eyo nzikiriza eri ku bafu abafu bokka bokka enzikiriza y'Abaganda eri ku bafu la hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Omufu bamuyinako ebintu bingi bamuyinako emizizo miyitirivu omuntu afudde era bwe baba bamufulumya ne baba bamufulumya bamutwala kumuziika enkuba n'etonnya tebamuzzaamu mu nnyumba baatuuka n'ogeresa Abaganda ne bagamba ekweyo enkuba bagamba eno yambala ng'ekubira nnyinimu mu lujja kubanga nnyinimu nga bamufulumiza tebamuzza mu nnyumba enkuba atiise emukubiraawo naye tebamukomyawo mu nnyumba ekiraba ekyo kikolwa ky'Abaganda n'ebika ebirala ekirala bwe baba bamufulumya balina sayidi gye basoosa ima bigere bwe baba basoosa bigere omufu tebakukkiriza kumusoosa ng'omufulumya ng'osoosa mutwe balina sayidi gye basoosa wakadhalika omufu oyo yekka gw'olaba bwe bamuteeka ku mmotoka bamala kunoonya magi ag'eŋŋanda enkoko eŋŋanda amazize ne bagateeka wansi w'emipiira gy'emmotoka emmotoka kwesooka okulinnya baleme kufuna akisidenti baleme kufuna kizibu kugamba omufu eyafudde edda ataasobodde kwetaasa malakul mawuti alina obuyinza ate obutta abalamu. Allahu akbar. Omufu alina obuyinza kuba n'abalamu era emmotoka ne bwefa nga bamutwala bamujjako ku mmotoka edda bwabanga bugaali akagaali kasita kafa emirundi 2 nga bakutwala nga bakujjako ku kagaali nga bakuzza wabbali nga basooka bakuba mu kibooko lwaki obatawaana bakuba mminoga nekola accident kuba kujjako ne bakuteeka ali basooka bakuba totutawaanya tubagambe kuzika kyazanga omala obudde ne bakuba oli akubya agenda okulaba ndooza takunozezza bulungi n'awaamu noono omusajja ow'amaanyi nawajjamu mubemu nawe kati tugende ne bakuzza kati ebyo bikolobero bikolebwa ku bafu ebyo bikolobero bikolebwa ku bafu balina kye bayita simanyi bagira ebinyirikisi ne bawa buli mwana ajje buli mukyala ajje ayise kuki ku mwami we mu face baba bakuyita kunaaza nabo ne banaaza era bagalira mu nju ne bagamba nti banaaza
Allahu akbar. Ku bikolobero ebikolebwa ku mufu abakyala mubalaba beefuula abatiitiize ennyo, beefuula abatya ennyo, beefuula abatasobola buli kintu, naye munnange omukyala asobola okwegalira mu nnyumba ne mayiti n'agisiibula. Ddala basiibula mayiti, bw'oba teyagala akuddire omusiibula. Era bwe mubeeranga mu maka ne muwulira omukyala akaayana nnyo, maka mangi ge muwulira nga abantu bakaayana, omufu alina okusulako mu nnyumba ye, balina okumuyingizaako mu nnyumba ye, bw'ate omuntu bamuziika batanga tayingiddeko mu nnyumba ye, bakaayana. Ebiseera ebisinga mubeeramu abakozi b'ebikolobero, mubeeramu abakozi b'ebikolobero nga bo baagala basiibule omwami. Era omukyala asobolera ddala bulungi okubeera nga asiibula omwami we, neyegalira naye n'amusiibula, n'amugamba munnange tonziriranga amahale go gaago gonna ogamazeeyo n'amusiibula ku ssaawa esembayo. Kakati weewuunya abakyala abo eddiini yaabwe eriruddawa, obukaaya bwe bambala bwa ngeri ki, edduwa ze basoma ku makya n'akawungeezi, istighfaraati ze bakola, adhikaari ze bakola, byonna biyamba ki abantu abakyasobola okukola ebikolobero ebifaanaganako bwe bityo. Wakadhalika tebikomaawo era omuntu bw'aba afudde bamwabiza olumbe, bamwabiza olumbe ne bafulumya olumbe, era nga balina ekigendererwa n'enniya egamba nti bwe bafulumya olumbe teruddayo okukola ki, okunona omuntu omulala awaka. La ilaha illallah. Bafulumya olumbe. Era emikolo mingi nnyo egikolebwa mu kufulumya olumbe, emikolo mingi nnyo egikolebwa mu kufulumya olumbe. Wakadhalika era n'okukungubaga. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatusomesa enkungubaga yaffe ey'obusiraamu, naye abaganda ba wano nabo balina enkungubaga eyaabwe. Omukyala bwe yafiirwangako bbaawe, bw'ogenda okumunonayo olina okumugulira olugoye. Twabadde sayidi z'ebusoga wiiki ng'emu emabega oba bbiri, ne batubuulira nti era ku bimu ku bika byayo bwe baba bakungubaga, omukyala bw'agenda ng'afiiriddwako taata we oba maama we, bw'ogenda okumunonayo olina okumugulira olugoye olupya. Ekyokubiri, olina kumunonayo nga wayise ennaku 40. Ekyokusatu, olina okugula embuzi. Oli yakyongeddemu nnyo n'agamba nti era bw'ogenda okumunonayo ku lunaku lw'okumunona, gwe omusajja oyambala olugoye olw'omukyala, n'omukyala n'ayambala ekkanzu yo. Tebakomaawo mbu omukyala n'atuula ku ntebe, omusajja n'ofukamira wansi, ne mulyoka musimbula n'omuzza ewammwe. Kati egyo gyonna mikolo gikolebwa just ku kapaati kamu kokka kakufiirwa. Omukyala bw'afiirwa bbaawe, olumubikira bwe ppa, ekitanda n'akisimba. Akola ki? Akijjayo. Ago gonna amasala gowulira nfukumula gonna gakyali mu kufiirwa kokka. Abaganda masala ku masala, masala ku masala, masala ku masala. Si kye kyokka, omuntu bw'aba afudde mu Baganda tebakoma ku ebyo byokka, wabula olunaku lwafudde oba nga bamaze okuziika bafumbawo nekibayita ekimere, oba baguyita gumere. Era ogumere ogwo bagufumba ebeera mmere y'amatooke nga ga minwe. Bwe batuuka okujjula amatooke ago, tebaleeta sowaani,
bwe bagajjeeri nga bamaze okugatokosa bateekawo olulagala ne bagayiwako. Era emmere eyo tebeeramu munnyo, obweze zimu ku shuruutu zaayo ne arukaanu, naye ina empagi, ina n'obukwakulizo, tebeeramu munnyo. Shuruutu ne arukaanu, balina shuruutu, balina arukaanu, bagiriira ku ndagala, tebaliira mugundi. Ate buli omu alina okulya, buli alina oluganda kwoyo afudde. Kavidiyo ako bakandaga mu Desemba we nakalabira nga kuliko akanyonyola ng'onaamubuuza eyali akwata eyabimpeereza ng'abuuza oli ku bafumbye ogumere ng'amubuuza emmere eyo lwaki teriimu munnyo. Kati oli omusomesa Sheekati, yali Sheekati ow'Abaganda, n'amugamba emmere eyo tebeeramu munnyo, tutegeeze buli agiriddeko kyabadde agula omunnyo afudde. Allahu akbar. Olaba hikima, eyo hikima eri mu butateekamu munnyo. N'amugamba twayibu, ate lwaki mugiteeka ku ndagala ne mutaliira ku sowaani? N'amugamba era ekigenderwa tutegeeze abantu buli agiriddeko kyabadde agula amasowaani afudde. N'amugamba ekyo nakyo kitegedde. N'amugamba ate lwaki mwasaze ettooke eddene mu lusuku? N'agamba twabadde tubikira olusuku tinanyi lusuku afudde. Allahu akbar. Kati ate baali balya ne wabaawo gwe mpulira ayomba. Nagati ate ani yataddemu omunnyo? Nga nze mpuliramu omunnyo. Kakati sharutu bagitteemu. Kati ku nkomero nga tebakyalina kyakukola ne bagati kasita lwalumu tugenderaawo naye tewali taabu. Ga sharutu ne bagiweewa ne bagivaako ne balya nga mulimu omunnyo. Kati ebyo byonna ebikolobero just kapaati kamu ka muntu kufa. Okufa kw'omuntu wano mu Baganda kinene nnyo, kinene nnyo wano. Kufa kw'omuntu kinene, kitta eddiini y'omuntu y'Obusiraamu. Okukungubaga bakuwa ennaku. Si kyekyokka ne bwe kuba kumuziikula nga baagadde okuziika omuntu awantu nga bamujja we bamuziika awaasooka, balina shuruutu ne wajibaati ne arukaanu ze balina okuyitamu. Era balina omuntu akulembera omukolo ogwo ogw'okuziikula omuntu aba afudde. La hawla wala quwwata illa billah. Era mu kufa okwo kwennyini okufiirwa baganda bange bateekawe ogwoto. Era ogwo ogwoto nagwo guliko obukwakkulizo. Afudde bw'abeera nga ye mwami nannyini maka, ekyoto kibeera makkati mu luggya. Simanyi afudde bw'abeera mukyala, simanyi kibeera ku sayidi eya ddyo oba kikuma ey'ennyumba. Bw'abeera simanyi mwana ku sayidi eya kkono. Bw'abeera mujjwa bakiteeka simanyi ku nsonda eya kkono. Ebyo byonna by'owulira njogera just bikyali ku kufiirwa bufiirwa. Kufiirwa bufiirwa. Sinagenda mu kufumbiza. Sinagenda mu mikolo mirala gye bakola just kapaati kamu ka kufiirwa. Naye laba ebikolobero ebikolebwa abo. Sinagenda mu kuwasa kufumbiza just kapaati kamu ka kufiirwa. Ebyo byonna we biri. So nga ate ffe obusiraamu bwaffe bwasomesa, obusomeramu bwaffe bwasomesa omuntu waba afudde ekisooka kwe kubeera nti omuntu oyo atereezebwa bulungi. Bw'amala okutereezebwa obulungi, omuntu oyo n'aggyibwamu engoye z'abadde ayambadde, ne bamunaaza n'ayambazibwa engoye endala, n'asaalirwa, ne tumutwala ne tumuziika. Okufiirwa okwaffe okw'Obusiraamu olw'okuba kuwedde. Wakadhalika ne mu kkungubaga, omubaka alayhi salaatu wassalamu yagamba la yahillu almar'a, tekikkirizibwa ku mukyala yenna tu'minu billahi wal yawmil akhiri, akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, antahidda ala almayiti, okkungubagira omuntu aba afudde,
fawqa 3 ayami nasusse ennaku 3 illa ala zawjiha okujjako bbaawe nga yafudde 4 ashhuri akungubagira emyezi 4 wa ashra n'ennaku 10 kati laba okufiirwa okw'obusiraamu olabe n'okufiirwa kuli kwensoosa okwogera. Allahu akbar, enjawulo nnene. Kitegeeza eddiini y'obusiraamu ndala nnyo mu kufiirwa ne bano bye bakola birala nnyo mu kufiirwa. Nekitegeeza nti eddiini ey'abannabyabuwangwa ndala yeetongodde wahatta n'okukungubaga okw'omukyala bw'aba afiiriddwako bbaawe. Bano mu Baganda bagamba akungubaga okutuusa olunaku lwe banayabya olumbe lwa bbaawe. Olumbe ne bwe lumala myaka 3 nga tebannaba kulwabya, omukyala otakkirizibwa kufumbirwa, asigala akyali mu kukungubaga paka lwe banayabya olumbe ne bamunaazaako amaziga balyoka bamukkiriza okufumbirwa. Saate mu Busiraamu Allah yagamba walladhina yatawaffawna minkum, abo abafudde mu mmwe, wayadharuna azwaja, ne baleka bakyala baabwe, yatarabbasuna bi anfusihinna 4 ashhur wa ashra, bakungubagira emyezi 4 n'ennaku 10. Okwo kwe w'Obusiraamu. Naye ate okw'Abaganda omukyala alina okukungubaga paka olumbe lwa bbaawe bakola ki? Ne banaalwabya. Kitegeeza eddiini y'Obusiraamu ndala n'ebyobuwangwa nayo ddiini eyotongodde. Allah subhanahu wa ta'ala amaliriza yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama arsalna min qablika min rasuli, tetulina mubaka gwe twatuma lubeeberye illa nuhi ilayhi, wabula twamussangako obubaka nga tumugamba annahu la ilaha illa ana fa'budun, tewali asinzibwa, tewali gwe tukolera ibadat okujjako Allah yekka gwe muba musinza. Naye abantu balemera ku nnono n'ebyobuwangwa bye bakakasiza ddala nti biina itiqadat alfasida, birimu enzikiriza enfu. Njogedde ku kufiirwa kwokka, ate abamanyi okufiirwa kw'Abaganda n'okw'Abasoga n'okw'Abagisu n'okw'Abanyankole basobola n'okugamba nti olina bingi ne byoleseeyo. Bwe kubeera ng'okufa kuliko ebyo byonna bimuwulidde, kitegeeza omuntu bwabbinkira mu byobuwangwa agenda tutuuka ewa Allah nga teyali musiraamu. Asaba Allah atutte obusiraamu, atunywereze ku tawhid, atuwe enzikiriza entuufu, atuwe okusoma obusiraamu n'okubutegeera n'okubukolerako, atwewaze shiriki n'abantu baffe. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tubebaza olw'okujjumbira kusoma, era tusaba Allah tuganda baffe abatesitesi abeerenga abasasula khaira y'edduniya wal akhira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dr. tumweyanziza nnyo, tumwebaza Allah amwongere ebigambo ebirungi bwe bityo. Mu butuufu nze sijja kulondoba bya dokita